Weesalirewo. Kkiriza Mukama waffe Yesu. Waayo ebibi byo. Kyakabenjje nnyo okuba nti kati abantu lwe bagenda okusinga okwonooneka. Zino ennaku ze tuyingiddemu. Omuntu bw'agenda kati n'akebera omusaayi gwe mulamu. Mu mwezi gw'okuna gw'okutaano gw'omukaaga nga sirimu amaze okwalula. Ddayo weekebeze. Yate nga ani agendayo. Abantu bamanyi n'okutuukayo n'atuula. Ne bamuggyako omusaayi. Bwe balwawo okuguleeta n'abuuza naye kati bwe baguleeta nga ndi mulwadde. Abantu bajja ne basoma. John Maresa Kirembeka. Abadde wano. Taliwo. Emisaayi gye giri gyalemerayo. Bagikebera naye abantu beekeberabo. Ogenze bakebere annawe ne weekebera. Ate gwe wali zaatusinga ziri wakati awo. Toli mulamu. Ate toli mulwadde nnyo. Bakati kambeererewo awo sinaga mpali zaatu ate nzirukane. Bagenda ozireetanga watemye edda. Kubanga omanyi bye weeyisa.